Nako lwalero ndine Kemi Sera the beautiful lady. Ndoza wetwandigambye. Sibe kiri? Ha kasimayiro ngaka. Kasimayiro ngaka amanyi. Nange. Nyumirwa bunyumirwe nako zeno. Ha. Owai. Ugamba otya? Ndi bulungi munange. Bigenda bitya? Mpola mpola. Omuziki. Omuziki gwo weguli. Natadde audio empya bagiyita ogenda laba enjawulo. Mukama yanukula. Ogenda laba enjawulo wano wali w'amaanyi ga Mukama. Kyekimfuulo w'enjawulo kubandika amaanyi ga Mukama. Omuntu mulabi we yeebuuliza. Kemi Sera lwaki wavudde n'odda mu gospel music? Walokose watandise kyaki? Nzizaayo munnaye Mukama ambeereddewo mu bintu bingi. Kati ne ŋŋamba kamuyimbireko. Nyimbidde ensi naye ensi terina kyengasizza nnyo kiri awo. Naye Mukama ye agasa kubanga abeerawo ku bulamu bw'omuntu n'alwanirira obulamu bw'omuntu abeerawo mu buli kimu. So nagambye kamuyimbireko. Yevuddeko abawagizi bali mu kutya ne bali mu kweraliikira nga bali Kemi Sera abadde kino abadde kiri. Obiyiseemu otya? Maanyi ga Mukama. Buli kimu bw'otyo bw'okiyiseemu. Yes. Omulabi ali eyo nga faaniwo ddala alaba Kemi Sera kati aze mu gospel music. Tugambe nti kati music owasachula omuvuddeko. Simuvuddeeko naye right now nkyayagala kuyimba ku gospel. Naye nga n'oli naye nja muddira. Olina ennyimba mpya ku zino ezaaluli nyinayo nyinimu talemererwa ebyo mu bumbuje mwongere mutumbire ne bwe mukoma mubire nze we nasibira nanyozaawo. Omukwano olugoye banaye ndwagala nnyo. Omukwano olugoye lunyuma lukyali lupya naye wofuna olupya luno olukadde ng'ogoba n'okwagala we kuli olufuna omwagala omupya omukadde ng'ogoba omukwano olugoye. Waayi ndyose nenkufuna olwaleero lulisadda mukufuna twakola interview eri nziramu okunoonya nga sikulaba. Waayi twalaba ng'omukulu omwana kasha de banka kuwadde kasente bagenda okuddamu okugamba ne bagamba nti omukulu ate omusajja ati omwana yamuwadde empewo. Oli yali mufere naawe yali mufere befere. Bwe kasha mutandika mutya okumanyagana? Anze simumanyi namumanyi simumanyi era simulabangako. Lwaki yakuwa cheke yali namu? Byali bifuna we byabafere just omuntu abeerawo awo ng'ayagala kukola linnya naye bamumanye okitegeera. So n'ayitira mu bintu ate ebi. Mwali temunyumyangako yadde emboozi ne kati. Nyumyangako naye era simumanyi. Javeri n'agamba nze njala kuyamba zitwalabanga akasente kaze ne ngamba Kemi Sera ataddamu kutubuuza. Tewali kye yakola just yali mufere. Ne balwa miti abajjirako ne gundi. Ugambye byonna byali byabafere mwana. Twalaba omuntu blogger Ray Superstar nga yakulembedde abaleese cheeki. Kyogamba bonna abakozesa okufera. Byonna byali bifu. Just wabawo omuntu nga alina kyapanze n'ayitira mu muntu n'apanga ebintu bye ne biyitiramu ne yandibadde akuyamba aleme kukola ki? Aleme kuyamba kubanga aba alabye ekyo. Naye nga byali byabafere. Family yalabanga akasente kaze ne tulowooza bannaye Kemi Sera ateredde. Byali byakifere mwana. Mwakizuula ddi nti bwali bufere nti yali akulimba? Twabizuula ekintu kati tuziinawo sente. Singa twali tuzina nti awo kale naye tetuzirina tukyeyiiyanga bulijjo era. Ekitegezayo ne bali bagamba nti banka gye yakozesa erinnya lyayo erina omuwaabira yakozesa cheeke enfu byali bituufu? Era bwe beemuwaabire muwaabire kubanga mwana mufere. Bwe nkumanyi bwe nsanga Kemi Sera mmanyi nti artist Grace Kani abeera waawo. Mbuuza atoddayo eyo saagalayo. Lwaki? Saagalayo. Ebyedda sikyayagala na kumanya. Ndi mupya kati Kemi Sera mupya. Wange? Yenzo owuwo. Toyagala kumanya kise? Onteekayo blood. Anyway, kye kiddako after quarantine. Music mungi, music waali, music nkola ajjudde mu store kutabutizi video kyengenda okuzzaako. Kubanga era nakoze ne video ya Mukama yanukula. Egenda kuteebwa essaawa yonna era ejja kutuukako mukama wange. Ani manager kati? Bamuyita Ron Events. Ronnie mumanyi. Omumanyi? Akwasaganya byonna management yonna. Wangi? Sikyotegeeza. Sikutegedde bulungi dampulire. Amanaginga Nyimba. Yatambuza omuziki? Yatambuza omuziki. Ne wano ku masengere yagenda. Yayiriba. N'ayiriba omuziki n'aguzza eno n'aguzza eri. Owaayi bwe tutunulira Roning yagenda kukwasaganya muziki gwokka naye luli emabega kwawo kyakuyigiriza kyo kufuna manager bwe yena manager nga managinga byonna kiki wayigamu kati nosala n'ogamba njagala manager
nga managinga kimu kyokka. Manager wa managinga byonna blood amenya si mwangu. Naye manager waba wa muziki awo kintu kitambula kuba batalina kyakwetaaza. Buli omu ali bibye. Mba muziki ngagamba wayi mukyala tudde wako. Itawo mpitako. Wala mukona jangu Kemi. Tonkuba munnange. Nti okunkuba. Ndako. Manager nga managinga kimu anyuma kusinga managinga. Yes, anyumira ddala. Kubanga aba serious ku kyaliko. Okitegeera tadda mu biri nti ate kino nti ate kati ogezeewo oti. Okitegeera mwana ye aba alowooza ku muziki gwo ogutambudde gutya obeddewo otya oyambadde ki okitegeera Katusubira nti Roni anaasigala ku muziki. Mu linnya erya Yesu ali ku Roni mulokole. Andabikira ng'omusumba. Nze mulokole. Roni andabikira ng'omusumba. Era naye alabika musumba mu ngeri ye. Naye alabika musumba mu ngeri ye. Owaayo osabira we naku zino. Right now engeri gye batannagula chachi naye we bazigulira ngenda wa Pastor Bugembe gye ngenda okubanga nsabira yegenda okubeera chachi yange. Owaayo twakuleko Pastor Bugembe y'omu ku bakuyamba Bambi. Mwebaza Pastor Bugembe nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala Mukama akuwa omukisa we wajja Mukama akuddizeewo bingi. Biseera bye walimu abafere bangi bajjiramu omwo abakulimbalimba ngamba tugenda kukolera kino. Ye yakola ekituufu yatuukiriza amazima ng'omusajja omulokole. Waliwo abalala bakulimba. Tonzizaayo blood, tonzizaayo blood. Ennaku zino kiki? Kyekyo kyekiriwo. Nategeera ensi kati. Nategeera ensi blood kati. Tebakyakuvuga speed? Tebanvuga speed. Why? Kaakati omwami ye gyali kati agira alabirira ku Kemi Sera. Wakati twagala tugire nti kati omwami kati okasawa gambye nti music kyamugata ne family. Sirinaawo naye nsaba Mukama ajja kundeetera omuntu omutuufu. Oyina gwe bayita Saimo Kawala tomumanyi wa BBS Telefina? Ntera omulaba. Kawala ate. Bw'omulaba omutunuliramu otya kuba kati omusajja atulemye tawasa takola ki? Naye bw'ayagala. Naye bw'akyagala bwe kityo. Omuntu tojja mugaana kukola choice ye. Mbadde nteesa. Totandika toteekawo kibeera blood. Mbadde nteesa. Toteekawo kibeera. Tumufunireyo omukyala kyenyamba. Tujja mmufunira. Wamma Kawala tojja funa mu linnya erya Yesu. Gwe weekwate Katonda Mukama ajja kuwa omuntu omutuufu. Todduka. Owapirawo bwakomawo Ndeka. Jangu Kemi soko gye kale jangu signing out. Naye omukyere tu. Ebintu byabasajja bino omukyala ali ewaka essaawa eno atanakufumbirwa atanagezaako okukiraba kyeoyiseemu baka kiboyinza omuweereza nga atanakukigezaako. Obubaka bwe nsobola omuweereza abe mwegendereza mu buli kyakola abe mugumiikiriza ate yeekwate Katonda asabe nnyo Katonda Mukama yabanga amutemera ekkubo mu buli kimu yeekwate Katonda omanyi bw'omwekwatako akuwonya bingi osobola okulaba nti wano ngenda tomera n'akuyamba n'otatomera. Kati obubaka obusembere batwala ku BBS Telefina batulaba ku celebrity track munaye abantu bakulumirirwako ne bagamba omwana waffe Kemi Sera. abatulaba ku BBS Telefina abatulaba ku celebrity track Bambi mbasaba buwagizi bwammwe temunkoowa nze wendi nakomyewo mu music industry ngenda kukola n'amaanyi so nsaba buwagizi bwammwe muleme kunkoowa ate era mbaagala nnyo. Wano ku Telefina tulina program sumulero kumakya bwe twatandika show. Kojja jangu otubuuzeeko leka tubuuzeeko just. Kojja jangu otubuuzeeko omwana ono. Owaayi. Jangu. Kojja jangu. Kojja jangu. Program sumulula tulina omwami Kojja Kimbowa njagala abeere wano atubuuzeeko. Program sumulula Kojja Kimbowa BBS Telefina. Kojja Kimbowa tulina omukyala Kemi Sera the beautiful one amanyi banaye omukyala ayimba ono. Biki ky'osinga okumanya ku Kemi Sera ono? One mumanyi ng'omukyala nsanyusa entertainment na buli kimu kyonna ne live performance actually ebiseera ebisinga obungi bw'oba otunuulidde nti abaana bano bw'abanga awulira buwulizi naye live performance ye kubanga ekirungi kya byonna mbaddewo
mukyamuka mu ddiiro lyo nendaba kwegaye muntu gw'owuliriza naawe n'owulira nti no feeling ezizze bw'atandika okuyimba kiki kugira mu bwongo tewali nnyo actually abaana bano nzomanyi nze ndi kojja bw'otunuulira oluyimba ngeri gy'ayimbamu otunuulira ddala nti no ye muntu avaayo n'ayogera ku nsonga ezimu ebintu ebisingira ddala obukulu bwa byonna okuexpressinga love eri omuntu n'ayagazisa omuntu nti naawe ne bw'obeera otudde na muwala ne bw'oba otudde na girlfriend ne bw'oba otudde ne bw'oba ogenda kwana n'omanya nti nno omuntu alina okukola kino alina otuteekamu kino wala akayimba kayimba kagamba omukwano lugoye amaanyi nnyo lwaki omukwano ennaku zino gusiiwuuka one ebiseera ebisinga obungi bantu nti tetwetegeka abamu twepimira n'otavaayo kwetegeka nti bw'oba okitunuulidde nti ebiseera ebisinga obungi kyandibaddewo nti nno omuntu bw'oba ogenda funa omuntu sooka bwetegeki osooka omanye si kwetegeka mu nsawo yokka kubanga abamujja n'ogamba nti nga bwe nina obukadde 10 noveeri ne weempikira omuwala ng'ono naye nga template ye oba akatiba ke miliyoni 10 agenda zisaasaanyiza mu myezi emeka okitegedde kuba wa bbeeyi maintenance buli kimu yeetaaga kino na kino so okwetegeka okuwa omuntu obudde ne mind okulaba nti nembeera yonna esobola okubeera ng'etambula bulungi afuna ebizibu bingi nnyo bangi ne bavayo ne bamulimba ne bamufeera ne bakola ebyenjawulo naye kojja olunaku lwe tukuguddeko omuntu bwagwa kukojja amanya nti obulamu buteredde so ekiriko emisera ati tukitulina kye tugamba kojja wuuyo waali mubuulire buli kimu ekizibu kyo kyolina buli kimu kitereere Kemisera kojja njagala omubuulire bizibu ki byolina mu mukwano wuuyo kojja munange ebizibu bingi omanyi tetukyakola karenti batubanja eyo nange neetaagayo akamotoka akanvugako nga nze munange byebyoba yokka ate ebyomusenge tolina bizibu byonna soko ng'omuntu oyogera nga agenda motoka siriko nti no ngenda kukwata kino oba nti no ngenda muwa mmotoka naye wanze kyenjagala okusingira ddala okukubiriza abantu baffe abayimbi nti ebiseera ebisinga obungi twagala tubeere nti no omuntu bw'abanga avuddeyo ekyo kyo nkibagamba omuntu bw'abanga avuddeyo bw'abeera nti nayina obusobozi okugeza omuntu asobola okuvayo by the way nagamba nti nina obusobozi obusobola okubeera nga managinga oba nga ndabirira omuntu bw'ati so twagala nnyo ebiseera ebisinga obungi omuntu n'akwata nabeera nti n'akwataganyiza n'attention naye nze ekikulu kya byonna omwana ono mwagadde nnyo Kemisera yafunye manager omupya naye okutya kuli kumu manager muvubuka mbooko nnyo kati magezi sigoyinza okumuwa aleme kuddamu kugatta mu bintu biri nti one njagala nnyo concentrating bw'aba wakufuna musajja afune ku basajja abali ebbali nga tebali mu industry abakoledda manager luvubuka nnyo nedda lulina omubiri ogwala tosobola kukkiriza management bw'obeera ng'omuntu oyagala akumanaginge bulungi kubanga nze nkubulira ng'omuntu atambulidde mu corporate world omuntu alina bw'oba ogenda kumanaginga omuntu toyagala toyina kuteekamuuko sayidi eri ndala oyina okumumanaginga n'ogamba nti managinga Kemisera department yange yeno nga mu kumumanaginga nga gw'oyina n'okuvaayo n'okulaba nti atambudde bulungi alidde bulungi n'amaka gaalimu oba relationship gyalimu etambudde bulungi kyebayita management mwe temukimanyi nti omuntu yenna buli ebirowoozo lwabeera nga ali stranded kati olwaleero nno mulabye ayimba abuuka kyamuze nekinsanyusa katugambe kojja gwe manager wa Kemi kino Kemi sooka okyuke omulaba nga bwali awo osobola managing of managers not damaging yes management kisobokera ddala bulungi nnyo nti management kisinzira kyoyagala oteekemu Simon njagala omanye nti no nteeka muki era nsuubira muki taddemu sente zange nti ono omwana essaawa zino okusinzira bwe mpulidde music na buli kimu oyina musajja mulungu otya wendi nganze mumbeera yonna naye omwana ono mwagadde nnyo mu music mwagadde nnyo ng'omuntu era nze mmanyi nti nno obudde bwonna by the way obudde bwonna manyi nti nno omukisa na buli kimu kyonna music ate ekirungi kya byonna yafunye manager omupya
tusuubira okubeera nti nembeera yonna egenda kutambulira ddala bulungi nnyo. Naye era kojja naawe tekigaana kumanagingako munnange. Ate sa kumanagingako omwana omuwulidde yafunye owa music kati mumanagingeko ewalala. Omuntu general nze nga nze ndi kojja ate era kansala. Kojja nja kusaba nti n'obudde bwonna tujja kubanga tukwataganya nti sobola okwogerangamu okumwadvisinga na buli kimu kyonna omanye ebiseera ebisinga obungi ekyo kintu kikulu kambe mu music kambe mu bufumbo nti buli bwofuna omuntu n'otuula naye n'oyogera naye na buli kimu kyonna so nja kulaba engeri gye nsobola n'okukwataganyamu kabe manager kabaani tulabe engeri gye tusobola nga tumaliriza biki ebisinga okutaanya mu mukwano. Nze mwana bamenya nnyo omutima saagala mpigenda. Oyagala nnyo? Njagala nnyo bwe buzibu. Bw'oyagala nnyo biki by'otera okukola okaaba bukaabi okanka n'omera lutuko? Nkaaba bukaabi kasita kinsukkako nga nkaaba. Kakati omuntu alina omukwano omungi kojja oyinza muwa amagezi. Mukwano bw'aba alina mungi alina n'ofuna omusajja ng'omusajja alina omukwano mungi ng'omusajja yiwadde kubanga abakazi nga bano kati ye kyayagala buli omukwano we guyitirira ayagala nnyo mutijisa. Omusajja ajje mu budde abirewo naye bwamwagalira si bye bino nti nate si byamugamba kapakya tabiteekangamu omuntu gwayongera okufuna tabiteekangamu naye akayimba atujja tuyimbiramu akayimba kamu ati kyakapera zembatadde owaayo kojja baayi naye nga tonagenda manager tusabibwa manager naye manager alina okumanagingako kati alina otandikirawo okumanaginga ebisookerwako kale kojja tugenda kuintroducinga management empya egenda okumanaginga omuyimbi ono mu ngeri omu oba ey'enjawulo ku BBS Telefine roundabout akawungeezi nesumulula ku makya kojja waali kojja kimbo kojja tobeera wala kojja omuntu onamanaginga omuyimbi tomubeera wala sembera kumpi nedda mbadde ne Kemi Sera olunaku olwaleero ebimubiwulidde byayogedde bye mutaagala tobiwuliriza byasinga okwagala bitwale ng'ekikulu naye tumwanirize yayimbye gospel music tulowooza nti Kemi Sera Alokose era kati ye musumba Kemi oba yegwa aposo ndi mukyala mulokole sinafuuka musumba naye nga ndi mulokole ne mutima ndi mulokole kale